Pavin emmotoka bwe bate wazipangisa zikozesa ku mukolo gwo expense esobola okuba nga teyaliiwo than yayagala ozipangisa buli mmotoka ezizo ezaaliko teri mmotoka eri wansi wa bukadde busatu ogipangisa ku mbaga. Nimanyi omuntu gwe mmanyi mukwano gwange apangisa mamotoka. Bwe mba ngenda pangisa emmotoka emu obukadde busatu ng'emmotoka zaaliko nga 6 ngezezza oba njagala emmotoka 6 kale katugamba abagole bazadde biki z'emmotoka nga 5 obukadde 10 n'obwo tobulina gwani oli ku musajja tunabala mmere emmere tugibaze gwe okyali mu kwagala kweraga kati ebizibu byonna omusajja byayitamu ku mbaga byetegekero bisasulira tunabala na kifo kya Serena kigo gawuni gy'oyagala okwambala Uganda abantu abamu tetunnatuuka kutegeera jinja kyettuufu n'eritali ttuufu ate lwaki abamu nno balinza odditegeera naye si ye kirasi gy'oyise ku mbaga bw'ogeza n'oyita Pavin ku mukolo gwo makula antiso tizoga bambi ejjinja lye bambi libadde naye who cares tunagamba nti libadde tumani tukwerabira teri ayawula jjinja nti oyambadde gwe gawuni ya bukadde 5 mpozi nga saakozo zeezo naye tozirina mukwano. Just be smart. Temwesa ku pressure gye mutasobola. Kati pressure yonna gye batadde ku basajja Pavin abasajja bali mu bizibu yeewola naye omukazi tamanyi nti yeewola kubanga ky'omugamba takisobola ayagala kusanyusa bamukyaye abakyaye bamwewaze yennyini atandise onyigira abantu ku mirimu gye anyigidde bakama be tebalina kuwa ssente okukola embaga ate ziba mpisa mbi.